Lutalo sematalo wakati wa Lwasa ne Bajjo Events balwanira mukyala naye omukyala gwe balwanira awanda muliro. Ebyarema mbo mulimu Mr. Ben byonna byonna ojja kubanga obifuna. Irene Namubiru bamutabukidde va ku maama wo byonna byonna tulakalira ndukuwe. Shiba Kalonji mubadde mukimanyi nti alina omwana omukulu era nga wa buwala byonna byonna bivuddeyo. Ate mubadde mukimanyi nti MC gwe bafumise mulimu sente ya Kadaama wano wokka ku Legit TV 256 gwe tula butuuze kalira nywera mbenga ndukuwa. Kakati katandike ne Nash Group ono mwena mukimanyi nti omukulu Bajjo Events yamuzaalamu omwana era muze mubirabe ebintu ebyo naye kati ye omukyala agamba nti Bajjo Events teyali serious. Kakati neyefunirayo Lwasa ategeera ekyokukola. Kakati mbu weyamala okufuna Lwasa ate Bajjo mbu obujja ne bumutta. Kakati omukyala awanda muliro n'amaziga gamuyiseemu. Owulira ofanga nseka. Wali omanye nga Lwasa gy'abeera mu comedy. Wali omanye ali mu comedy. Nga tomanyi nti tuli serious. Because wachizudde tuli serious. Kati ontiisa bwoti obo mukubira naye amasimu musajja. Watali confused. Ali mukumbuza ibuzo. Lwasa mbuze gone ambuze ibuto bikizibu. Muli ku kyekituufu. Baby muli ku kyekituufu. Kabitegera you confusing his mind right now. Ali confused musajja watu because of you. Business wajimalawo nonya capital nene Lwasa abadde no kumpa sente oli mu munzi jako n'ogulota ebirote ebibi buli nakuba gugumula gusajja gwe nesonyiwa ndekera obulamu nesonyiwa notekako abankubira simu notekako abankwana notekako abantizinga notekako abanzija ku mulamwa omukyala awanda muliro agamba nti Bajjo yasooka n'alowooza nti ye ne Lwasa oba byakusaaga. Kakati mbwe yalaba nti bali serious ate n'atandika okubanga ayomba. Agambye nti bigambo bingi nnyo omukyala ono byayogedde n'ayogera ne ku mwana waabwe kangutwaleyo obulire. Bakeze banjasamire mugenda kulaba kyengenda nabo bakola. Kuba gusobola n'omutuga guyina omutima omubi. Ewakane bakugamba naye omuntu akuvuma bwati nga n'omwana ali mu mikono gye weesiga n'abagamba guba gutamidde guba gwagala gulya kukwasama guba gwasama bagulabe baguwe ssente gwe mulimo gwagwo n'oguwolereza bw'otyo bwe gutyo nagumanyiira nze sikyakola nga nako bwe gutyo nga bw'ogamba abantu ne bagamba leeta omwana watusabba naye omuntu we waka leeta omwana ajamulabirira n'oguma ogambe omwana aleme kubeera nze nakulira ku mama wange ne taata wange saakulira bweru nga nange njagala at least abeere ng'afuna ku father's love tegugirina yennyini omwana buseera complain kabuli mwana wamukomyawo n'agamba n'okuba esimu nga can I call your dad no mami don't mami want me to die. Bulidde nsonga za muhabati ate oluvuddeawo n'ayambalira Wisdom Kaye bwaliwo byamwogeddeko n'alyoka akusabulira oyo. Obufumbo bukutambulira butya mukwano? Omaze okufumba ekyeggulo? Gwe omusajja bwe walemererwa n'olemererwa Uganda n'ogamba kugende mu bufumbo n'ofumbirwa omukazi w'emyaka 12 osobole okutambuza obulamu. Jjajjaawo omukazi. Kati oli kunze ku mwana omuto ekiwala ekirungi kihajja tekirina future. Mukwane kyeyo biba kikulemye. Komawo demokola YouTube wane Uganda. Taweefula mmanyi. Ebyafaayo byo bimanyikiddwa buli wamu ku internet. Obufumbo bukulemye waleka wano omuwala omuto. Eyasonjoka ate yerusa nakweyerusa nga bwe mutumanyiira nti ffe tweyerusa. N'ogenda ku namukadde ku kyeyo osula ku butaakye. Wennookaddiye. Wenno kulukuse musajja watu emba zonna zivuddeyo wenna okutuse lwakala katabajjajjaabo mbadde nkusaba buli kye mwagala tujja kukibawa
yes oba nga bw'obyogedde byonna nga bwe biri tugenda kola live n'omwami wange omulungi Rasa Emmanuel abalumya omutwe Akram Haj tubalage omusayo gwoyogerako yes n'ekirala mbadde njagala oleeta obujulizi nga bangula nga bw'oba oyogera omanyi omuntu asobola okuba omusajja omukulu n'amera n'envi mu matako naye nga byavaamu tategeererako ddala ebbanga walimala ku malediyo ku mativi ng'ozunga ku maYouTube ng'ozunga talina kyewafunamu n'omaliriza ng'ogenze kufumbirwa namukadde naye naawe oli awo oli mukumboogerako nyongala okujjukiza bw'obanga oyagala ab'okwogerako oba bakuwadde ssente oba oyagala amasannyalaze obudde buno ffe tulina amasannyalaze mbadde nsaba amasannyalaze gaffe gatapinge bulungi si kwogera bitakwatagana otherwise tuula ofumbe totandika kwasamira bantu history wo mungi nnyo ayinza obutaleka na fati yanga bw'alina kitiibwa kye na famire ye nga bwenjimanyi so mukwano tontankuula nze sitegeera gw'oyagala okwasamiza agamwa okay tuula ofumbe siba omukadde pampa mukombe mu masira ge nga bw'oganyiga osobola okufuna ekyokulya otereze future gye watta ng'oyasaamirira wano mu mawulire okyegedde omwo mwoliira embizzi ebibizzi ebyeru ndowooza kyoyagala ogenda kukifuna kanneetegeke bulungi kuba tisibadde mu mmundu mbadde ne haji wano naye ogenda kufuna kyokola ki kyoyagala tusimbudde si kyoyagala oyagala ku masannyalaze gaffe gatapingamu tugatapingamu tulabe ng'odda n'ewaka kuba okutuse wenna omeze enkanyanya ekikazi kikalabudde kikozesa bambi bulogu n'omutimbagano gunyuma era gusesa bingi nnyo byosanga ate munange nabadde awo nempulira nti munange ebintu bya Rema mbu birimu omwana mulenzi da Ben mbu yes Rema ne Amuza amawulire gatubadde twagala kugabawa kalesoze kuganoonyerezaako tusobola kumanya ki ekyabaviiriddeko okola ki okwawukana naye kati tumaze okunganya amawulire gonna information netugifuna kati tuvuddeyo tukole ki tugibawe mu bulambulukufu emabegakaawo Rema ne Amuza babaddewo okukola obutakkaanya wadde mu public abantu badde tebabulaba ng'ekyaviirako ekyo Rema ye yaleeta obuzibu obwo waliwo omusajja bamuyita Dabbeni oyo omunyarwanda omusajja oyo lwajja mu Uganda afuna teyimu nnene n'abeerako ne Rema eteyimu eyo esinga kale akola ebintu ebyo Amuza kirabika byabadde tasobola kukola Rema so kati ekyo kyaleetedde Amuza kyaleetedde Amuza okubeera nga yemulugunyaako kuba emabegakaawo waliyo eyo marathon eyo saidize eyo entungamu eya Coffee Marathon Dabbeni yaliko wano mu Uganda kati Amuza byamugwa mu matu kwebyo byonna byonna bye baakola Amuza olwayogeramuko ne Rema n'amera amawagali nga naye bwe mumumanyi so kati kyaviirako Amuza okubeera nga naye atandika okukola ki okwonooneka okufuna ku bukazi bwakola ki bwaganza naye awo nawona Amuza abadde asulako emuloogi saidi z'enseguku nga gyasuleyo ng'afuna obumadamu n'akola ki n'abukyazamu so kati ekyo kyaleetedde Rema okola ki Rema olwabyamugudde mu matu so kati Rema n'akola ki Rema n'ateekawo embeera naye n'agirabwa ati ate tagambwako engeri gyali nti yabadde ateekamu sene tagambwako bo vidiyo tugenda kubalagaawo mpolampola kwebyo nabyonna ebyabaddewo nansonga lwaki Amuza so kati Amuza olwamulekulira Rema naye n'ameramu ki entondo naye nga naye bomanyi nti oli dokita ate yali atwala mukazi wooli so kati kino ekintu kireetedde bonna basingomaza bambi basingomaza akatale kaggwa bakyala bannamwe bakola ensobi so kati ezireetera obutala okola ki kati Amuza omuze guli ogw'okweguya taguliimu talinamu kweguya gonna Rema kuba kati yalaba ebyaliwo byeyakabya oli omusajja oli owakawalaata Eddie Kenzo yamukaalya kati niye mwenyini appetite eyo yakendeeramu okwo so kati Rema yagenze baganda bange Rema yanobye naye Amuza yali yasooka okunoba so kati bateekeko ku butambi mu bulabe mumanye nti abakazi oba Rema aliko ekizibu kati oba ajja kuleeta musajja ki kuba Dabbeni naye alina omukazi ate mubadde mukimanye nti mbu omwana muwala Shiba Kalungi alina omwana omukulu era nga wa buwala bulijjo bamwogereranga wali biki naye mbu omwana we yamukweka oba kituufu oba nedda waliwo akafaananyi kengenda okuteerawo awo nga bagamba nti mwana we era mbu ye first born akono ke kawala ke akakulu mbu
munange sibimanyi nze naye nabiwulidde buwulizi nange nabisanze awo ng'abantu babyogerako nti oyo omwana yamukweka naye era twali twabiwulirako kwedda bagamba nti alina omwana oba bituufu oba nedda naye nga byebyo nze byempulidde nga tweyongereyo mubadde mukimanyi mbu MC Gavini okufa kwe mbu kulimu esente ya Kadaama era kigambibwa nti omwana muwala oyo eyamufumisa ebiso amanyiddwa nga Gladini bwe yatuuse ku poliisi yabagambye sejjusa kintu kyenkoze temumanyi sente ya Kadaama ngeri gyerumamu mumanyi engeri gye twozamu ebintu eyo mu kiyumba mumanyi engeri baba ne mama gye batuboogoleramu nga tuli ku mirimu egyo ate n'ofuna omusajja n'agamba munange leete sente twezimbe n'osindika akasente mwezimbe kuno omusajja ye nga alina omukazi omukyalo omulala gwe yawasa gwa pepeya naye otuukeyo ate akuzanyira ku buwongo bantu bange katambi kaakano oba katuufu oba nedda nange simanyi Awulire genfunya agawolereza girl child imbu bamutusiza ne ku police nagamba ye teyajusa ku kye yakoze era ali ready okusavinga emyaka gyonna gye bagenda okumugamba Santa Maria bw'omuwala ono yali Kadaama ng'ali ku kyeyo nga buli kasente kakola kasindikira ono Gayi MC gwe basse gwe yasse ng'akamusindikira Gayi natandika okwekumba natandika okubeera ng'agula engoye ez'akabi ku kyalo natandika okubeera nga yaliko munnange omuwala atuuka okwagala okudda nga Gayi amwefuulira nga Gayi takyamuddamu messages ze takyamunyega omuwala n'agamba omwana natuuka n'okukomawo mu Uganda Gayi era ng'amwefuulira naye nga zze ng'alya ssente ze ng'amusindikira ssente ze era nga balina ne pulaani bombi aba babiri omuwala ono munaye we yakomawo n'ayogerako ne Gayi naye nga omanyi ng'omuwala ye yeesiba ku mulenzi omulenzi alaga nti tayagala kumanya nga bamiitinga ewa Gayi munnange omuwala atuuka eri ewa Gayi buli kimu bakikoze ate atandise omupapya omwana nga yeebuuza kiki agenda okumanya ng'omusajja alina omukyalo omulala nga yawasa nadda alina omukyalo ewaka agenda okujja kyovola bamugoba ku liitiriiti bw'omuwala ono kwe kufuluma ne yeefula agenze n'agenda ku dduuka nagula kambe ka 13 Santa Maria n'akomawo n'aswama omuvubuka Kabalaza ng'akimanyi mwali munda n'amuswamawo wabweru Kabalaza olwafulume we batuwe ppaba n'akamufumita Santa Maria ngafunyeeyo waliwo agangambye oweeyo embaale baana mmwe naye nga byebyo ebiriwo girl child byebyo munnange nze mbaawo okugabatuusaako bw'omwana yagamba nti nze sijja kukuleka nkutaddemu esente y'ekikazi ate nga ya Kadaama n'omala n'ogirya n'onyirira n'webyula ate n'ofuna omukyalo omulala n'ondaga nti nze ndiwo kubanga nzanyirwako ffenna tubifiirwe ffenna katukufiirwe asiba omutima kikolwa si kirungi sikolwa si kirungi naye nti omuwala yagambye ye teyeejusa eyo tuvuddeyo abantu baviireddeyo Irene Namubiru omuyimbi waffe ne bamugamba munange enough is enough simako maama we byakolera yadde obanga waliwo ebitatambula bulungi tenaye okisuusiza tubadde tulyawo ne muganda we najja nayabye ebyama bibyo ne Irene Namubiru nawe olina okwetereeza maama wo atuuka okukyawa n'okukola ebyo byonna nga emyezi 9 gye yakusitulira teyakutta maama wa Irene Namubiru yalina amaanyi mangi agatta Irene Namubiru yandimu abootinze n'amukasuka mu ttooyi ne waaba yamuzaala n'amuteeka ku nsi ekyo kyokka kimala omuzadde kasita akuzaala n'akuteeka ku nsi n'akuwa obulamu ekyo kyokka aba akukoledde kubanga ensi nga tolina bulamu bangi nnyo abaana babadde balina kuba ba president aba future MPs abalala ba future billionaires babase ne baba abootinga omuzadde ku nsi kuno toyinza muwandiika mu katabo nga yakusitula emyezi 9 Irene Namubiru singa si maamawo tudani yandibadde akumanyi who could even have known that you exist so na Irene Namubiru ono alina okunoonyerezebwako because maama wo watuukira akuzaala atali step mother watuukira okuloga watuukira okubira police ekwate watuukira naawe baba bakuza bubi Irene Namubiru kikkirize naawe enkuza yo teyali nnungi andi abazadde njagala obbakubira omulanga ekyejo kyemukuzizza abaana abawala ekyejo kyemukuzizza abaana abawala
nze nina ebyana byendaba mami mb'omwana bw'otamugulira ice cream ng'akuba ebintu ewaka ng'abyasa. Excuse me. Mb'omwana bw'aba tataddeeko katyuni mbu ng'akasuka remote. Abaana we batandikidde okwonooneka. Abaana ebyo abazadde bye mukuzizza abaana ebyo mb'omwana n'akaaba nnyo ng'ogenda ne yeesiisiriza mu kkubo omwana akugoberera bajja mutomera nga tomanyi. Omwana kasita atandika omuzego okugoberera omuzadde ng'ogenda kukola the high chances bajja mubba kubanga ajjagira ogenze golooza omwana azzeeyo ewaka kumba ali mu kugoberera bamubbe. Sirakidde emmotoka ebikoleki so ekyejo kibi nnyo. Abaana tembatendese bufumbo. Omwana n'atuuka mu bufumbo Junior nzita kyokka yeewummudde pini z'omulama tuziruma nnyo okusinga mu kisenge. Tugambe abala mwewummudde pini zo tezibaluma. Naye omwana n'omweyambulira bwoti nga yazze kufumba. I can't take it anymore Junior. That is big for me. Naye ng'abeera yeesokoza to speak mu kamwa. Which is more painful. Epini ekuli matu ne mu nnyindo ne ku kundi oba eby'omu kisenge. Ekyomukyalo ono bambi yakyawa nnyo maama we. Namubiru agamba nti bye yamukola tebikoleka. Maama tasobola bikola mwana we gwazadde. Bano nno twabalabako ko nga balina mu lwangozi ez'ettaka. Era nga beetwala beeyiribya. Ne biyingiramuko ne poliisi. Nga Irene agamba ettaka lye oba jjajja we yalimuwa. Maama tebyali byangu nabyo. Naye tubadde tuli ate ne zireeta ne muganda wa Irene. Twogera ku Irene Namubiru omuyimbi waffe w'eggwanga. Naye ne bamubuuzabuuzaako bannange nga weebiri. Ye mu bigambo bye bw'ati bw'ayogedde. Iveti nkubuuze ekibuuzo kino nga nkisembayo. Do you feel or think nti maama ayina engeri gye yayisaamu Irene nga amusosola oba nti tekyamuleetera obujja? Oh my Lord, ate yamwagala nnyo to the extent that twasosolebwa Namubiri yali omanyi omuntu wakuza ku pedophile temumukola mbe nze okutegeera nti Namubiri tebanzaala nti taata waffe si y'omu nga dadi afudde nga bayitayo abaana bafuusi nategeera nti si mwana wetta tokaaba neddenekanya nti dadi yaŋŋamba oyo oba omuweki yasalanga ebikajjo baba oba omuwa ekintu muwe ng'ofukamye bambi kyokka bambi aboogerako bubi tokaaba bambi yakulira mu kiyumba ekibi ekintu kiri nti kugera amazima bambi amwogerako bubi bannanga omuntu n'oyogera ne ku muntu eyafa omuntu eyafa bannange n'omwogerako bw'otyo kugamba kati yanonyanze kunzija mu kigambo naye zisobola kwongera kwanze binnuma natoka n'okuwandiika mbu nno taata wammwe yamolestinganga abaana baliwa yakuza abaana nze amaposo ali nti natandika n'okuba nti sina abaana bendabira lwataata wange yaŋŋamba ekintu tugaba kyotayagala nze n'omutima gwe nina gwataata okuba nti nezi orphanage era ne taata senga yali tamwagala teyandimukkiriza kukulirawo awo oba bikoze bityo abikoze bitya naye nze taata wange ate bambi tewandi nze nalina ba step sisters and stuff kifuukema abantu bayitirivu naye era buli omu akugamba akofosi ate tubadde tukyali awo ono ye n'agusalira ddala ŋŋamba omugambo abantu balina ebigambo bibino. Irene Namubiru yagenda ne bamusalayo enfuli bamusika enfuli nga bamubonyaabonya ne bamusika enfuli nga tazaagala we yakulamu myaka 19 ne yeewola emitwalo wagindaba ejja n'agenda wali ekitintale ne bamusalayo enfuli. Your guess is as good as mine. Kati oba alinawo nkofu oba atambula atya oba muwowongole guli awo nange simanyi naye Irene atuwe contact ey'omusawo eyamusalayo enfuli kubanga baaba
bangi nnyo abaazikoowa eriyo eyo n'abasajja nga baagala abakazi baabwe naye nga abakazi baabwe nga baakisuusa naye Irene, did you have to write all that? Was that detail necessary? Tuli eno munnange Irene tukuba bufaananyi. Obiwulidde naye nga webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova.